Mu kutalaga ko bakoze bazudde nti ebizimbe wamu ne kaabuyonjo ezizze zizimbibwa ziguddemu kyokka nga zaatwala obutitimbe bw'ensimbi. Asinze okusongebwamu olunwe ku mirimu gino ye yinginiya wa disitulikiti Yinginiya Lukwago Joseph, ono ng'abadde atutte ekiseera ng'akola mu kifo kino nga kigambibwa akoze kitene okudibaga emirimu gya disitulikiti ekireetedde ebizimbe okugwa. Mu masomero agasoma mu 20 agalambuddwa, akakiiko kazuuliddwa nga kaabuyonjo zonna zaazimbibwa gadibe nga lye ekireetedde n'ezimu okugwamu. Wano abakulira amasomero gano bagambidde nti senga tewabeerawo kikolebwa mu bwangu, kaabuyonjo zino zoolekedde okutta abaana. Kyabulwabe nnyo ku baana baffe ab'eggwanga. Kati mu tulotwedde bitegeno tekoze na myaka giwulena 3 okulaba nti abaana ebateeka mu matinga agafaanana gatyo. Kati era olaba tuzibikirawo bitititi n'olaba nti tekijja tukola bulungi. Ogenda twala omwana wo ku ssomero ne bakusuubiza wiiki ejja tugenda teekamu oluggi. Omwana ozibwa nga weefuna obusooka ebitabo agenda kudya enkuba kati sifa abali mu mbeera z'enkuba. Enkuba egenda kutuuka ng'enkuba yonna oluyitamu amadinisa gayingiza enkuba kibuyaga ebitabo bagoba bigobe. Omwana anatuuka ku makya ku ssomero kuyingira mu kiraazi omuntu ayitawo okusoma aba amulengera. Attraction yonna n'agimuggyako omwana n'agenda nayo. Abayizi b'essomero lya Uganda Matters Primary School erisangibwa ekitakyusa mu ggombolola y'ekituntu, abayizi basomera miti olw'okutya okugwira ekizimbe. Akakiiko kano kazudde nga kampuni zonna ezaaweebwa emirimu gy'okuzimba bwe zaali zitasobola, ate ne Yinginiya Lukwago n'alemwa kulondoola obulungi enzirukanya y'emirimu. Mpigi tulina history okukola emirimu gadibe nga lye. Obuyumba bazimba bugwamu. Enguudo ze tuyisa nti bazigrading basaba bisubi bbali. Ng'ogwo mwaka gugenda omuteekako omwaka okola ki? Essaawa zino wenjogerera obuyumba mu masomero ga UPE bugudde. Tulina amasomero ag'amaanyi ennyo nga buyuwa Makuta House liri Bwama, essomero likuba first grade yabiri ffenna twenyumirizaamu. Akayumba akaliwo kaagwa n'akalaba akasudde ke bazimbe tekalina makulu. Mirimu mikyamu gye tulaba nti tukooye mu Mpigi naye nga tulabika nga twagala kuvaayo tulwane okulabika nti abantu bafuna services ezenyere zibakola ki zibasuubira. Ddala ssente waggulu zivaayo, waliyo omuntu asobola okugamba nti Uganda terina ssente ne gavumenti eba ne ssente era eziwerako naye ziwagamira mu mikono emikyamu. Tuvuddeyo ku lw'obulungi bwa Mpigi oba tutya okulabika nga tulwana. Bano balumiriza akakiiko akavunaanyizibwa ku kugula wamu n'okutunda ebintu bya gavumenti Mpigi olw'okulemwa okugula ebintu ebituukana n'omutindo naddala ebyo ebyeyambisibwa mu kuzimba. Wano akakiiko kagambira nti ne Yinginiya wa disitulikiti yandibadde agobwa olw'okulemwa okukola obulungi emirimu gye.